Amanya gange Rashida Dada no nekati kubuno obudde tuba tusako program eya leero gatuze omukwano gwaffe omuntu waffe tujje tumulambuleko twebembera mwayita tulabe okusomozebwa kikwafuna okwenjawulo tuli kaalo bakayita kabaale nga gye tusawe nga abantu bana balina obuzibu obw'enjawulo nga tuze abalabi baffe mulabe embeera mubayita mulabe embeera eri e Uganda ey'okusoomozebwa okwenjawulo abantu abali e Uganda mulabe embeera abantu bammwe bayita ey'enjawulo abantu bammwe abalina ebizibu eby'enjawulo olw'eno tuzze kati konkole omukyalo tulabe bagyali tulabe okusoomozebwa bannange emikwano onaku lwayo tuze tubaleetere omwana ono alina obuzibu bannange abasubscribinga abakomentinga abasharinga mukola kyamaanyi abaana abatuweereza obuyambi obw'enjawulo mwe musinga mukola kyamaanyi tuze tukyalire ku mukyalo ono gwe tugenda okubalaga mukadde kano tulabe embeera gy'ayitamu ey'okusomoozebwa ne muwala we oba ne mutabani we oba naye yennyini mu bulamu bwe muyesobole okumuyambako buli omu alina kyalina kubanga ekituufu kiri nti twagala buyambi kwe kusinga naye nammwe abasharinga abakomentinga mwe musinga mikwano amanya gange Rashida Kiyoza Munyiza Kiyoza Nyamuyiza ngo oli wagonga kino Nyankole osangibwa awafu Ibanda mutabani kiki yagongo barabati kuva mu buto tatulanga takwatanga buyaba obuzibu bwava kuki boda obwabwiragala mu buto yazalwa bwati nagwa yalubuto bunene mukaaga ngani mugenda musuku nkuba yakatonya bweti ngagenda kuyonja tooke nakamala okutema bwenti ngenda kuyeteka nseerera ningwa nalyo ninkuba ku lubuto ninkuba ku ekitooke kiyo ninkulayinzibwa nnyo ngenda ninyeteka ekitooke kyange ningenda waka nimpaata nokulya saalya nampulira mundumizibwawo ekigo kiri kinagudde ninsiibaawo ninsulaawo ekiro kampulira obuntu bunsala nnyo nga girita kaba obuntu bunsampula nga njagala kufukanya n'omusolo mungi ninzuka nti kange ninfukamu nindeeta ebbaafu okutula ku bbaafu wavaako ebintu biringa nga mayinja ago musaayi ninzukusa taata wo nate yaluwaali yange olabe kyembadde yatunula mubaafu nagamba nazukuka nafuluma bweru nagenda napangisa motoka natwala mu ddwaliro okutuuka edokita kunkebera nagamba abaana nga tebali gye baliira nga bayambuse mu kiki wagudde bakubye kiki ningamba nagudde dokita nagudde agamba abaana bo tebalina gye baliira buli omu talyawo talina gyaliira awo nikutandikirawo buto bwalira myezi 6 nebugongo balakubanga bwatugenda gye buliira okutuusa embeera zange nabeera nga mbulidinga dokita bweyalaba nimamala obulamu bwange bwakugenda kufa nasalamu nandongoosa olubuto ono tanaba kutuuka lwatandika mwezi gwa 8 bwebiti nandongoosa wabula yali ataasa bulamu bwange nagamba omwana kubanga tirina ekibuliira bwana tubukuze
bana bujjamu twali bavika kubanga bwali tuuse kaluka kamala wiki 2 nekabuuka ono n'abeerako bw'ati n'essawa yakakati kati mwali mubeera kuddo ewaffe omukyalo Ibanda mwavaayo mutya okutuuka wano eno muganda wange yandeeta yandabeera embeera mbi nga bba wali nga waali n'agamba jangu obeereko omuwala wange tosobola okubulwa bakuyamba ate kwolwo nga ndi bubi ndi bwakufanze nanzi bwolaba nali myuse nfaana ku kidomola awo nga sirina kyakwambala nga ngenda nga ki nagamba mwana wa taata ogenda kufa nagamba genda eri bwogenda tobula akuyamba n'omwana ono wekundeeta eri wa muwala wange eri kujoyina wali twatuukako kwekufuna omusajja we nagamba nina ennyumba yange njagala agikuuma okutuusa bwe nagirongoosa neefuna abapangisa obanga wooli oleme okubeera awo ngaokukuba muwala oyo omusajja kwekundeeta nembeera wano muganda wange yagenda mukyalo naye yagenda mukyalo naafa ekizibu kyabaawa yandeeta eno muganda wange yafa katata w'abaana wajja naye ku kibuga naye taata yafa yafiira wamuleka eri yafa taliyo naye ennaku ye yamutta yali mwavu muzibu nga talina akasente kuona nakugamba singa watulaba enjera eri katulaba kalekale singa nakati nange ndi mukyalo singa nange nafa dda naye n'omuntu gwokulaba akwaka okulya olona ngaakuwa 5 gonja kati wano woli obeera wa mukwano gwo wa muganda wo simanyi omusajja nakati mwasanze ava wano abakulongoosa nyumba ze yakava wano abadde n'abakozi ye bwamala kulongoosa nyumba ze nakakatambulira kamala kulongoosa nyumba ze nzenyina okunoonya gyendaga ayagala kuziteekamu bufanzi kati animanye alongoosa ndi wakugenda omwana ono awabbanga ki myaka 16 buno mwaka gwa 16 gwawezezza ategeera tayogera takwata tatuula bwati konka kyoyogera byona bitwogera kati byona awulira byona bulungi era abitegeera byonna alumizibwa omwana oyo alimuzibwa kuno okugulu kuno muluma nnyo mufuna mutuzeeko bwali enkugulu kuno wakutuusa n'okuzza eno kumuluma nnyo tasobola kulanda muna bwati nga kuno okubeera bwekuti mulumena muno muviivu kati ogendako mu ddwaliro ayo omuguledi bintu se emirundi 2 nimutwalayo nekyoka bakebera musajja gwagumwina naye kuno tebasobola okugula okwo kuyunga tekusobola kusoboka bakubanga tumutwala kumudwaliro kumuyunga kuno okugulu lwaki temutwala muyunga muno nze anti nali njagala kumutwala ku kisubi namutwala ku kisubi nibansaba emitwalo 6 nga sirina ninkomawo kisubi negye namutwala ninkomawo ngamba kati ebyo sente simba sirina naye nga basobola omuyunga okugula okwo nekuterera simanyi bagamba bayinza okukuyunga nokuterera okuteeka mu byuma basobola kuyimirira bakubanga oyo omwana twamugayirira eri omukyalo byamukyalo bimanyi ffe twatutwala mu ddwaliro twala mu ddwaliro bajajabanga ebyo byomukyalo nga bobimanyi famire yeyeeti taata we gyali gye yafiira bali bate bakuyamba kutya taata w'omwana oyo mama we yamuzaala bwomu talina sengawe talina taata we ntinazaabwa ne taata we taata we mama jjajja wono yamuzaala bwomu yafadda togamba tino omwana ono alina senga ninga alina taata we omulala nedda kubanga taata we yali azaalibwa yekka twali omuntu gamba ntino nyina obuyambi tibuliiwo nze taata nze maama kizibu kyokulya bukyembula mbeeraawo bwakaaba nkaaba yonna emmere buli mmere agirya alya nakyoka muwogo n'erumondi bugumu tagaaya omutayo bwamera tolina musotera busotera nina okumusotera busotera nimugabirira kusomoozebwa kikosanga kusanga kusoomoozebwa kikosanga ku mwana oyo obwamukosa
kusomoozebwa ki buzibu ki gwe nga gwe kowulira nga oba omukutto owulirira ddala ng'obuzibu okusomozebwa kw'amaanyi ng'omulabi waffe ali yasobola omuyamba oyo omwana ekizibu kino kiri mu kifuba muno n'amagulu gano muno namukifuba muno n'amagulu gano yakyama oba n'okuzaalwako nga tatuuse bulungi oba guno olukizi lwa mugongo watayina simanyi. Olina abaana bameka mukwano? Nina abaana 8. Babiri obeera nawo? Bano mbeerako n'abasatu bali akalenzi kabaddeko wano temwakatabye bali mu kuzanya eyo basoma bwe batyo kati nga kana ono agobera ono kiiza agoberera ono olaba akasente bunkafuna ng'asaba ngabwanka kikafunye asoma nga bamugoba okola mulimu ki soyimbiza abaana badde nkola bwakuyima buno oluusi bwakwoza obumu bwange bwe mbadde nkola kati byokwoza oluusi togifunye eyakuluma nga togifunye mbeerera awo kati nga nkaawo kati ng'abantu ababadde batuwa bulumu baawawumuza tebakola tubatuwa na mirimu bagamba tunabawo mirimu ffe tukola tunaabasasula tuli awo embeera bwetu tulina mirimu kati Allahu Akbar. Bannange omwana tumulaba yono omwana w'omukyala yoyo watunula waati ngaye mumulaba tewali kintu kyetusobola kusiina kyensobola bongera ku ekyo talina kyakulya kyekisooka talina kyakwambala ne maama yennyini waakyo waali talina kyakwambala talina kyakulya ayita mu mbeera enzibu nyine wano waali omusajja yamugamba waamala ennyumba ze agenda mugoba wano nakati nange nkimanyi bwazimala simanyi byenalaga nakati nkiraba ennyumba ze kati alekuleeva okuzimala naye nga gwe osuubira ogenda osala magezi ki oba osuubira omuntu yandikoledde ki okulaba nga asobola okubeerawo osobola okulaba nga omwana wo osobola okulaba nga afuna obulamu obulungi ki kyowulira kyoyagala nze nange bwe yali badde nga naye kyokka nange badde nsuubira bwalaba nga yagenda gokungobawo badde nsuubira ngo nyonyenga akanyumba oluusi nga pangize mbeeremu mbeere nga ndabiramu omwana wange ogenda bba okulamu nemuki ogenda okupangisa ennyumba gobadde osuubira ki ate kiri oba nje nenge omukyaki eyo mbeeremu nimbeera mukyaki nga ndebakayo ntire mukyaki ngenda nga mbeera mukyaki nga mbeerayo naye kati bwomukwata woti omumba oba owuyanga omumenya akuzitowerera andema kati yamanya nadde ekifuba kino nange ekifuba kinduma asaana akagaali nga omuntu yanimufuyidde akagaali n'akamuwa yegenda kukavugira bakavuga wano ebintu bijja kubaawo wiiki ejja kujja byonna bijja kuba biweddeko bino bali abakola balasi tofunangayo omuntu najja akudduukirire ekiki omukazi yampa naye yali alina omwana mulimu ng'ogwo yajja wano omugira omumenyo okugula okwo kuzeeyo eri gye kubadde nakugalayo nampa kagaali naye akagaali nga kakadde bambi ngwenkasi kalina ekimukwata mu nekyokka nze bwemba kiza bw'aba waali abadde amuteekamu naye katukonga kakutakutuka katebe gye kubanga yakampa nga kakadde oli mu bbanga ki bukyanga ojjamu munju muno katumwaka gumu myezi 4 byemeeze wano wekitegeeza wakava mukyalo emyaka nga 3 nojja ku kibuga taata waabwe yakafa mu bbanga yeyo emyaka 3 yafiira ne muganda we naafa omwana muganda wono muganda we yakuleeta ku kibuga yafa dda yasooka ne taata wono okufa maama wo abeera maama wo owuwo wange njali maama wange yafa dda
family eri etya wali olina muganda wo yekka wati nze nina muganda wange wenzaliwo omuwala nina n'abalenzi babiri oyo wakwibangeeyo naye nga bo bakuyambako tebasobola n'ekikopo ky'amatatu bakikuleetera nabo bayamba baabwe nabo banavu nabo baavu togamba nti no bayina owaliwo omusajja mpozi yetambamba amuzalayo teyalinayo mukwano gwe yasobola kuyambako wadde oba okunoonyerezaako oliriddawa abaana bo bo bakola mirimu ki basoma kyenkanawo abakulu tebasoma bali abaana bwe bakola abaana bawala ne bafumbula bati abasajja batalina na ssente abanywa mwenge nabo batabayamba kati okusomoozebwa gwe maama bwayamba muwala wo mutabani wo n'abalala abasatu b'olina kati be bantu b'olina bokka b'oyamba bali bonna bali mu kyalo bo tebayambibwa nabo bayamba bwana bwabwe bwebazaala n'abasajja bwabwe bafumbula nabo tebalina miro bali batyo bali ba mwenge nabo bannaku kati bajje bayambe ono wange neefaako nzekka kati ebyokugira wewajja mu tawuni ebintu byojja mu tawuni ebintu by'okubeera ewantu bizibu bidomola bintu ntuwe ebityo masowaani biki wakola oti bampa abantu bampa ekidomola siwaani bampa nakafwala sokeye neebakako nembeera kati omwana asula kuki omwana asula ku kigundi asula ku bed cover kizinga mbwe nti nikiteeka mu katanda y'omukyala waawe yatuwa katanda kizinga nikiteeka mu katanda kyemwalirako ate obali abalala bo ne basula alina ekifaala kiteekiryawo omulala tasolako omulala asobola kubayita oyamutwalakola omulala kiza asulaawo kafaala sokubayawo tegeeza waba tulinayo muzira kisa ng'asobola okutuddukirayo n'omufaliso gy'abaana bano ne maama yennyini agambye asula kafaliso nga gy'oli osobola okugamba kanjijje ndabe omukyala wuno omulaba ne tumufunyayo ne ku lugoye olw'okwambala omwana omulaba ono teri kisinga kunnoma nti n'omwana n'olugoye olw'okwambala taluyina ne maama w'omulaba wali n'olugoye olw'okwebikka taluyina omwana ono gwe tubaleetedde olunaku olwaleero emboozi yaffe gye tubaleetedde mu kaseera kano omwana talina lugoye lwakwambala maama yennyini alima kukyo nekyalo kwennyini kwalima sigamba nti nokulamuzaala wabula nga wonaabeere tuli eno mu ntebe munda gye waliyo abantu abatalina ibanja nti binene wabula oli agambye nti oba nkusaagala kulima kampite ono gwe naawaayo 1,000 kuba sisiwa nti akolera ssente nnyingi akolera obusente obutono nnyo bw'atasobola kugamba ti omwana wange mutuuseeko olugoye bw'atasobola kugamba nti ngatto oba kaŋŋendeko mu ddwaliro oba kampangiseyo ku boodi entwalire ku mwana ono tulabe embeera mwayimiridde tugendeko mu ddwaliro tusobole omumukeberakebera byonna tebiriiwo nikwana omwana yono buli kimu akyetaaga sina kyengenda basusuya nti akyetaaga ne maama yennyini tali bulungi ne maama talina mirembe waali bamugoba omwana talina kyakulya yembeera mwe balimu omwana talya muwogo yali alabika kawunga emmere egonda dokita yangamba anti bwe moyi emmere n'enjimugema y'akawunga eyo nabyo nkamugema bugemu asiiba aleeta lulusu w'amaanyi asiiba wandula lulusu w'amaanyi kati bwanamutwalako mu ddwaliro dokita yangamba yali ku kitande nga mulwadde n'agamba omwana oyo akasenje yakatwala emmere katanaba kukolwa bulungi kyalyoke muwe n'emmere n'abeera ng'agizza kati n'agamba mbeere muwe emmere akasengajjayo keyagala kati ebyo byonna mbasirina aba ayagala bumondi matooke mata ng'ebyo ebirungi byasanidde kulya nze mbasirina bumbi bwe ngwa kawunga nze nkamuwa lwampaka bwe nkamuwa lwampaka ng'asiba aleetera ebirusu ng'awangire naye nga mulina ekyalo nga Allah waba agambye nti oba kino Allah kyagezeho oba kale kino nsobole kubazimbirawo oba kino nti maama w'abaana taliiwo naye omwana ono omuntu anasobola omubeera naye mbeera naye ofudde olinayo ekyalo kyebagamba kityo tusobole tuzimbe ennyumba ng'omwana naba maama we taliiwo asobola okubeerawo ne mu Uganda gyekiri
Ekyalo. Ekyalo oba ekitundu. Ekitundu ky'ewaffe. Totegeeze ngamba ekibanja. Ekibanja. Bw'onasooga nti kanteka olumu emu. Omwana asobola okubeerawo gye kiri. Weekali. Kayiridde. Owaffe Ibanda. Eyibanda naye ng'omuntu waaba agambye nti kankuzimbira eyibanda obeerayo. Akanyumba kaliko kaagwa. Yagwa bweta ekisenge newasigala bino byabwe byagwa newasigala bya wakati. Naye ngo weewali awo. Era kati gwe oba Allah akujjulidde obeera olagawo. Gwe Allah waba akujja mu bulamu bw'ensi olagawo. Awo wennyini bakuziika. Baziika ne baganda bo. Baziika taata woona. Taata woona. Kati gwe balina naawe okuziika n'abaana. Okay, wenkana bati. Obunene obugazi kwajyawo olumu emu. Walina osobola okulimirako. Tuwali wakulima. Waliwo ennyumba yokka. Tegeeza naye tewali. Bw'oba ogenze olina kuba na mulimu gw'okola oli mu tawuni eyo. Ng'osobola okufuna n'otunda omudaala gw'ennyaanya n'otunda ogwaki. Tawuni ziri eyo ewala. Omuntu waba akoledde n'agamba nti nno talina nasobola kuyamba naye kakufunira omulimu osobola kukola mulimu. Mulimu oluusi gwakusuubula gundi. Ng'eno tubadde tusuubula byennyanja. Wange engoye ng'ezo. Omwana ono osobola omuleka muntu. Oba ogenda naye. Mufumbira n'alya n'intambuza. Kati olowooza mbadde simulekako ningenda bwebuna kalimo ningenda ninduma. Kati tubadde tugifuna katabi emirimu gya kulima. Kati genda tuma n'essaawa zino mbaba nakomyewo. Gakumalire. Tubomaze kulya n'omufumbira olundi n'alya n'akutta. Gugwa ntambulamu. Mubalire bwera saawa 10 batatuuse. Oboye Katonda bw'aba akuwadde kukola oba otakoze. Kati oba tokoze oli oti. Okola. Ova wano ng'olina omulimu gwe bagaye nti weeguli. Ova wano ng'olina omulimu gwe bagaye nti weeguli. Ngukola mba manyi weeguli. Okay mukwano byebyo ebisinga obungi mubiwulidde. Omukyalo ono muwulidde abyogedde byonna. Eby'omwana w'obuzibu bw'asanga okusomoozebwa kwayitamu. Ng'olinayo obuyambi. Ng'olinayo ky'osobola okuyamba omwana ono n'aterera oba nawe aba tateredde. Ne tubeerayo nga wagambye nti eyibanda. Naye eyibanda naye tugenze tunulayo nga tewali. Kubanga waba agambye nti waali wajjawo kayumba kokka. Ate akayumba oba akaalumwemu. Nga tewali nti naagenda nlimirawo. Tusala magezi ki? Mujje tuteeseze wamu. Tusala amagezi tuyambe omukyalo ono mujje mumuyambe bambi. Mutabani we wuuno amaze emyaka 16 ng'ali watu mwene embeera yagongobala yenna. Tebamutwalako mu ddwaliro okugamba nti baba mukebereko. Tebamutwalako wantu wonna. Ndaba nti alumizibwa. Nze wemba mutuyide ndaba nti nno omwana ono alumizibwa. Asaana okumukeberako. Ne bamukeberako ne balaba. Maama obuyambi bw'atalina nti abuyina. Bandibadde bamutwalako omwana ono ne bamukebera ne tulaba. Oba kiki oba ne basobola okumugira amagumba ago ne gasobola okubeera awo banga gagira nga ne bw'aba ali awo wansi naye ng'ate amagumba gali kaleekaleko nga talumizibwa kuba abo bagawetamu bati awulira obulumi nga gy'oli mukwano tulina baddokita baffe ng'osobola okutuyiyiza ku ggezi ne tugamba omwana ono mulete mumulabeko tukwanyiriza mukwano tusobola omukutuusaako ne tumutwala ne tujja n'omulabako nosobola okulaba ng'otuwa ku magezi otuwa ku buyambi n'omukyalo ono n'ebyokwambala tabirina talinawo ne waasula si wuwe ne kwasuza abaana abo si babe taata w'abaana yafa maama we yafa dda taata w'abaana baali bamuzaala ogwo byebino ebizibu bye tulina bannaye ebyenjawulo bye tulina mu Uganda abantu bye mubadde mutamanyi bye bino abantu gye bali abali obubi betusobola okudduukirira buli kimu waatali akawunga etugenda kwekwata kawunga ka gavumenti twanika wale tukawa maama naye n'okumutuukako tekannamutuukako gy'oli tuyambe sobola tuyambako tuwa 10 tuwa 5 tubituuse ku mukyalo ono ali obubi omukyalo ono asiiba akaaba asula akaaba lwa mutabani w'ono
gwatasuubira nti agenda kuddawo ddi. Nze mmanyi ekyokuddawo kiyinza obbasiriza naye tusobola okutereza n'amagumba gano gabeere nga tegamuluma ng'eba bamuyunze gasobola okuba nga yegoba ne waaba atuula wamu oba ne tufuna akagayi naye naye tuba tukafunye okugulu kuno kuli bwe kuti kuli bwe kuti. Allah kye kiyaleeta naye nze ŋŋamba okugulu kuno mulabika mmwe mwakugira ne mulema okubeera nga mukugira kati nedda tukugira kumuluma kkiriza nti kumuluma omwana wuuno asula yeebase asiiba yeebase talina kyakulya kwolabika kwekogga kuno ekyokulya takiina alina ebintu ebyenjawulo ebyokusoomoozebwa byayitamu bambi. Twandisabye mukwano muzakisa notuyambire omwana ono n'omutuweerayo ne weebasuuka eki ne weeba ng'olinayo sikaatiyo nga togyambala netusobola ogiwa maama ono netusobola okubeera nga nabo tubafuula n'agenda oba okubeera ng'agamba nayambibwako mikwano twandibadde basanyufu ng'omwana ono ayambadde mulabe waatunula mulaba amagumba ge muli kunkulu talina kyakulya. Tuli mu kalantini mama abantu abali bamuwa engoye tibakyazimuwa bambi tusaba mutuyambe mutudduukire tusobole okuyamba maama waffe ono tujja kuba basanyufu mwatula maama akyosiza kulaba naye twali tumufunidde wakubeera naye nga tusobodde omuyambako ebintu ebimu tetugenda kukola byonna manyi tetulina naffe obusobozi naye tumuyambeko ate mmanyi tulinayo n'abagagga nga gye bali mikwano gyaffe gye muli banne mutuyambe mutudduukire muyambe omwana omusharifu abanne mutuyambe asana ne mwana mugimu omwana mukulu namutwala namuddwaliro ngali mulwadde wa musujja nakati mulwadde wa musujja muluma namutwala muddwaliro dokita n'agamba talina kiriisa talinamu emmere ennungi mubiri gwayagala endiisa tesizirina bwefuna sente zakatooke nzigula katooke ninyonya akagundi akadoodo nga nteekamu oluusi nakanyanya ninteekamu byalya nakati byemaze kufumba nataddemu kadoodo n'olunyanya byalidde gagawanisaanya asooka afune egundi asooka afune ne ku byokulya ng'omuntu aba alinayo ng'asooka okudduukira n'ebyokulya obuugi ng'obwo asobola okumuyambako. Kiki ekyo aba aluma amannya aba akola ki aba avula malusu ameketa amannya oba aliko ekizibu omwana gwamutwalako ne bamusabirako nsaba naawe osaba nsaba asanyuka njagala kusaba mu kifuba muno n'amagulu gano asaana agenda mutwaliro bamala omukeberako tewali kati tusobola kugira tumulabe saana ne bamala omukeberako ne balaba okay maama tujja kuba tudda tusobola okulambula ku mukyalo ono buli kyonna kyemunatuusa ku tujja ba tukibalaga tusobola olaba omukyalo ono balina kyusa obulamu ebyebisinga tewali tutuuse ku muntu mumulabe gwatasobodde atalina busobozi atanaagamba mbu nno nze kati nyinza kukola wooti okulabako n'okusharinga oba okoze kyamaanyi osobolamu abo bosharingiddeko ababiri tusobola okuyamba netufunamu ogwo newaba tuwadde nesukumi newaba tuyise natugamba nyinayo engoye zange muzintwalire omwana oyo muzintwalire maama woyo waliyo omwana omulala naye alabika engoye zimugyamu ziringa myaka 13 14 wezitya esaati ziba zimugyamu yeyembera maama takola abaana bonna beebiya bwebiri naye sharinga kubambi sharingirako munne sharing ewantu bonna otulaba masobola ofuna obuyambi entaasa omwana ono afe ayita mu mbeera ey'okusoomozebwa alina obulumi obw'enjawulo akaaba amagumba gamuluma takyusibwa talina kyakola maama alina obulumi tusaba mikwano mutusaasire omwana ono tulabe nga tukyusa obulamu bwe